Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuzena akanyomero kafe aka hadithi y'olunaku ku Jamal Dom Media. Twewayo kubeera nga tubategeeza ku ddiini yammwe Busiraamu mbeere nga mugiyiga. Tuli mu Ramadhaani, situyinza kwawukana kubikwata ku Ramadhaani biidhinillah. Hadithi gye tuzze nayo ya Umaru an Abi Umara radiyallahu anhu ta'ala qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتحسرين. حديث eno Abi Umara agamba nti yagamba mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam nti inna allaha mazima Allah wa malaikatuhi ne ba malaika be yusalluna alal mutasahirin basabira emirembe oba basalira eri oyo yenna azukukako ekiro n'alya ku ddaaku. Ebimu ku bye tuyiga mu hadisi eno tulaba baraka eziri mu kulya ddaaku. Situzuukuka buzuuku sikwejalabya tufissa kadde kaffe ne tuzuukuka tulye ddaaku, naye ensonga enkulu erimu bannaye mulimu baraka. Allah akusabira ku mirembe ate nga yenna nnyini gyo, ne bamalayika ne bakusabira ku mirembe, abo tebasobya Allah. So bwe tubeera nga tufuna akalungi ako tweweeyo insha Allah tuzuukukeko ekiro tulye ku ddaaku biidhinillah. Ne bwoba tolina nnyo zuukuka onnyo ku mazzi ojja kubeera ng'ofunamu maaso ga Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.